Omuyimbi Rema Namakula Avuddeyo n'ayogera ku nsisinkano y'abaagalwa ababiri. Olwo nno tuba twogera ku muyimbi Kenzo ate era ne Dr. Hamza Sebunya. Jjukira nti waliwo akatambi akatambuzibwa ku mutimbagano ng'ababiri bano basisinkanye era nga Dr. Hamza atema omuziki ne Kenzo kw'ossa n'okumuwa ku ssente. Kati nno Rema Namakula bw'abuuziddwa ku nsisinkano y'ababiri bano bino nno byagambye. Omwaka ogwadde tewakola concert. What are your expectations 2023? Olaba nze case jaga nenkola concert nga mpuya ne package nze bulungi okitegeera. Sikitwala nti buli mwaka saagala kulimba. Nemba njagala nga ntusiza nga nkifiringa nti kati package nze bulungi ekinzo kandete. Kyakuyisa kyawe walaba wali mu nkuuka Emmengo abaana ne bakola remix y'oluyimba lwa Ngonze nga bayimbawo omukulu Kenzo. Walaba kimpisiza kitya. Simanyi kwamanya entobo y'omutima gwo. Abantu baali bazze kunyumirwa muziki. Oyino abeera ngamba Rema oli musiru, Rema kiki mugamba weebale kuba yazze kunyumirwa simanyi be yanywedde ngati. Simanyi bizibu byereza wakanga. Baali basabayo rimachi. Rimachi bye biki mukwano yogera Oluganda nze siru. KCC wekyalira Vipers. Vipers solo kyalira KCC. Ne tulaba oba kuwadde maliri oba wini. Wakali abe wamwe. Ennaku zino ng'onyumirwa nnyo okyakala. Ennaku zino ng'onyumirwa nnyo era okyakala nnyo. Bannange omwami ampadde eddembe sirira wanga. Ne bwe mbeerawo nga ngamba okyali muto. Gendako mu gavana kwayita byagala nnyo. Omwami wange ebonyi nangamba gendako mu gavana go have a good time. Sikirabanga. Wowe gwanyumiza gwakoowa. Byali tebikubeerangako mu bulamu. Obeerawo nagamba oli mwana muto. Genda ku club. Nagamba waliyo live band. Nze simanyi mukama yampa omwami gwe case. Nga mukama we yampa omukyala. Namulondo. Naye wawulira ebintu by'oku street mbu attended in tears. Waliwo n'abamawulire abaabikuba naye mbagamba nze mbugwe ne mwami Sebunya. Mwami Sebunya akyayika. Osobola okujja mu kyakwagadde. Nakuwedde embe. Nawo ne muzaala baana balungi. Nakwagalira omwana wo. Jukira najja n'ebizibu byange kale si bizibu. Ne munnange ye omutima ogumenyese. Ye yali fresh. Nze nenzija. Nzize nina kamaalo naye n'atwagala n'atuwa omukwano gwonna oyo bamukyawa. Oyo bamukyawa omanyi bw'ayagala maalo. Kulu okwagala wakuyigira wakulu. Nedda omuntu bw'akwagala naawe omuddiza kwagala. Case njagala kino kiyige. Bw'oba oyagala omuntu akwagale mwagale. Oba oyagala omuntu akuwe gwe sooka omuwe. Okitegeera. Naye kankubye simanyi nyina kyakanyinayo ekirungi kye nakola. Katonda nangamba nedda ku birungi by'okoze kankuwemu omwami. Kankubuze ekisemberayo ddala. Sebunya tumwogera nako. Owaye omukulu naye nali mmanyi ebyo byaggwawo. Waakiri n'omukongratulatinga ku Grammys. Case. Naye ng'omwana Spice akubye shogirabye. Asabudde. Kuyisa kitya ng'abakulu basisinkanye ababiri ne social media byonna bye yayogera. Banna. Bamaji babiri ne basisinkana nga toliiwo. Oba gwe yakuba ekifaananyi. Mukama. Niwakitondeka nenyumirwa nange ku show. Naze kulaba Spice. Newspark channel katukusaba obeere nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe, likinga video, kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. N'abali wabweru w'eggwanga n'abali mu ggwanga lyettu Uganda naye nga temuva ku Newspark channel tubaagala nnyo era tubabuuzaako Kagude Charis Namutebi Darat Sesanga Jonathan mwena tubatumiddeko mu ngeri ey'enjawulo. Omuwala wuuno nga dansa munnange
ge ali mu kulaajana olw'okutiisibwa kwafunye okuva ewa maneja wa Spice Diana Roger ng'ono n'amutiisatiisa nti agenda kubeera nga amutta. Ebyo nno weebityo webiri. Kino nno kireeseewo abantu ab'enjawulo okufuna endowooza endala nga bagamba nti kyandibanga kituufu nga maneja Roger abantu bano abatta lwaki avaayo n'abeera nga atiisatiisa dansa ono. Dansa ono munnanga okumutiisatiisa yavuddeyo n'ayogerera konsati ya Spice Diana nga tagyogerera birungi. Ate ye Frank Gashumba ayongedde okuba nti nno alumya abantu kakati nno bw'avuddeyo ate n'atandika okuwolereza muwala we. Bino nno byawukanira ddala n'akatambi akasooka okufuluma. Frank Gashumba mu bufunze agamba nti buli omu asaanidde okuba nti nno afa ku bimukwatako. Katukuwe Frank Gashumba. Kalazensi abazadde kibayitamu. Ochulira? Because nalabye comments ng'abantu basympathizinga naawe. Agamwami Gashumba bambye ennaku y'omuzadde gy'ayitamu, obulumi omuzadde bw'ayitamu. Now, those were most of the comments I read. Kakati ekisooka njagala ombuulireyo family emu mu Uganda etalina challenges. Nve mu studio. Mu buli family ina challenges. Every family. Naye Bungereza gye tusinga okutyamulira ekiri. Royal family. Okitegeera. Prince Harry of the Prince Harry. Abaana abali e Butabika nyinayo mwana wange. Si baana b'abantu. Ebbaala okuva ekisolo paka Arua the entire Kampala shira yazibeeramu baana b'abantu. Okitegeera. Nyina mukwano gwange yali adumira polisi yangamba mu biseera bya COVID nga yakasooka abaana ebasinganga okuyoola ekiro bonna babanga baana babaki babanene. You get it? So shira bw'aba ayina ekizibu yeekonye kagere n'omutwale mulage wa Dr. Longoose emitima. Kano katono Nyo, shira ina disadvantage yemonti yakulira mu TV nakikugamba from the age of 8. Yes. Watubulira. Kambuuze singa musajja wa mukiko wa Sauli yako. Dobozi ere lyafulumira yali tambudde. Tewali wadde wamwogera. No, kubanga mulimu Frank Gashumba ne Shira Gashumba. They talk about us because when they talk about themselves nobody listens. But it shocked everybody. No. That clip. Mbadde nkusaba olete program gye nakola show ali. Gye nakola last Monday. Omwana ne bwakola ensobi, omwana tebambulastingira ku radio oba ku TV bamuzza waka. Eyo audio gy'owulira nga njogera ne muzadde wange Diana, kuba Diana naye muzadde, she's a single mother of 2. You get it? Temwali mungange y'omuntu. Singa mwali mungange y'omuntu. Oba nga nzivoola omuntu. Aliyogera na muzadde munno. Beautiful. Ate saakaliso uninze. Mbadde nsobola kaliso uninga. Nengamba bagase malobozi. No, that was me. That was you. Yes. Okuva September last. You still hold that pain because no. In the clip you have that pain. Okuva last year in September, bintu bingi bikyuse. Okitege. Era otunyanga my argument was okola sente nyingi. We must reinvest this money. You get it? Yeah. Era wenjoga Shira agenda kugula wedduuka ali on the 7th of February. That's a clip. You got it? So, sicha ina sina ebiratu jja bitereza mpola. Everything is normal. Let me tell you. Ate abakomonte enjaga. Waliwo enenywe kaleko waliwo gye banuusa. Waliwo empiso. Obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku News Park channel katukusaba subscribe ligwa tanaba kuba nti n'otwegattako likinga video eno n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.